kaseerako insha Allahu taala. Omulimu omulala ogw'omukaaga ku mirimu Allah subhanahu wa ta'ala era kwakusonyera ogw'omukaaga mu ssala. Nno tuli mu ssala, gino emirimu giri mu ssala egikusonyisa Allah subhanahu wa ta'ala ng'osaala. Omulimu ogw'omukaaga muwafaqatu tasmi'i al-malaika fi ssala. Muwafaqat tasmi' al-malaika fi ssala, okwasagana kw'ekigambo ekyogerwa sami'a Allahu liman hamida. Ekigambo sami'a Allahu liman hamida nga tuli tukutama ku mavivi, tukutamulukuka okuva ku mavivi. Ekigambo ekyo Imaamu kyaga nti sami'a Allahu liman hamida, awulidde Allah oyo amutendereza, awulidde Allah amutendereza. Ekigambo ekyo bwe mubanga mumaliriza okutambulukuka okuva ku ruku nga Imaamu agambye nti sami'a Allahu liman hamida, omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba idha qala al-imam, senga agamba Imaamu nti sami'a Allahu liman hamida, faqulu mugambenga Allahumma rabbana lakal hamdu. Basiramu, Imaamu senga akutamulukuka naga nti sami'a Allahu liman hamida, omubaka yatugamba nti faqulu mugambenga Allahumma rabbana lakal hamdu, fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam atugambye nti olw'ensonga nti omuntu oyo yenna ekigambo kyekyo bwe kikwatagana n'ekyabamalayika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akusonyiwa amazambi agakulembedde. Allah akusonyiwa amazambi agaba gakulembedde. Wano nno tutera okulaba bannaffe abamu bwe tuba tusaala esswala tebeefiirayo. Imaamu bw'agamba nti amin, tayagala na kumiinisa mukoowu, wallahi naaba nga asuwa empeera ezo zonna. Imaamu bw'agamba nti sami'a Allahu liman hamida, tasobola na kwogera kigambo nti rabbana lakal hamd, ekigambo ekirimu okutegeeza nti Allahumma rabbana lakal hamdu, ay Allah omulezi waffe amatendo gonna wallahi gago, amatendo gonna amalungi gago Allah. Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, bwe yagadde oyongerekeeyo. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam waliwo omu ku basahaba yasaalira emabega we, bw'amala okusaalira emabega we sahaba oyo n'agamba nti rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bwe yamaliriza essala, omubaka sallallahu alayhi wasallam yabuuza nti muntu kyayogedde ebigambo bino mu swala, ani abyogedde? Basahaba bonna ne basirika ne bafuna okutya, yaga nti oba ate ensobi ki gyetukoze? Nabbi n'abuuza ani ayogedde, si mu bubi. Omu kyava yeesowolayo n'agamba nti ana ya rasulallah, akikoze tabadde mulala, nze nkikoze ya rasulallah. N'agamba nti laqad ra'aytu, ndabye bid'atan min almalaika, ndabye bamalayika batakka wansi wa mwenda nga bonna balwana ani awandiika ebigambo ebyo bitwale wa Allah. Rabbana lakal hamd hamdan kathira tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Mu kyo kye tutegeeza baganda baffe abalungi nti ekigambo kino rabbana walakal hamd, ekigambo kyo kino bwe kikwatagana n'ekyabamalayika ba Allah, ghufira laka ma taqaddama min dhanbik, Allah akusonyiwa byoba okulembeza mu byonoono byo. Tolaba nti n'essala yeetaagisa okuba omugezi mu yo ng'osaala, ng'omanya obuntu bw'olina, ebigambo by'olina okukozesa.
okusobola okubanga gwe swala yo ovaamu nga ozitoye, swala ye ezitoye ne mu maaso ga Allah nzito. Si kuba n'ababojjerera obubojjereza esswala n'ebigambo tafaayo kubyogera, tafaayo na ku kyakugoberera imaamu. Na wano nno twagala okubanga tujjukiza baganda baffe ba imaamu mwenna. Abamu ku bayimaamu bwe baba basaazizza esswala tebafaayo ku kigambo kyakumiinisa mu sswala. Ye olumala okusoma al-Fatiha wala ddaalliin asirikawo abagoberezi ne bamiinisa nga ye imaamu tamiinisizza. Wa hatha khata, eba nsobi. Imaamu gwe gwe tulina okugoberera mu buli nsonga yonna. Bw'oba tomiinisizza naffe tekitukakatako kubanga tumiinisa. Olw'ensonga sallallahu alaihi wasallam agamba nti idha ammana al-imaamu fa amminu. Waliwo asooka, waliwo abaddako. Kakati gwe bw'obanga totukulembedde mu ta'min, kati ffe tunaamiinisa tutya? Nabwe kityo ogwo mulimu mukulu nnyo okubanga bayimaamu twongera okutereeza oba oliawo mu akhta ensobi ezo ezitera okukolebwa.